bali bava mu South Sudan abali baraba nti banyigiriziddwa tebali mu kufuna bwenkanya okuva mu government. Bw'olaba for example ng'ekyokulabirako South Sudan bwe yeetongola mu 2011 ebitundu 8 ku 10 eby'amafuta gonna agali mu Sudan gasigala mmanga. Ng'ate ku level y'enkulaakulana bw'olaba Sudan bw'otuuka mu bibuga nga Khartoum bw'otuuka ebibuga nga Port Sudan tuuka ebibuga nga Omdurman n'olaba entunula gye bitunulamu ojja comparing ne Juba ekifaananyi kyali kirala nnyo. Kati nga wali badde osuubira nti ebitundu ebivaamu obugagga bisaanye bifaanane n'ekyo obugagga obuvaamu kye butegeeza. Ye Congo ne Goma ne Bukavu ne Kisangani ne Lubumbashi okuba nti birina okuba nti bifaanagana n'obugagga obuvaayo. Oyingire mu Lubumbashi nga ddala kopa omuyitirivu avudde mu kitundu ekyo ayambye okutambuza emiti gy'amasannyalaze n'amasannyalaze n'essimu bibe nga bireflectinga ekitundu ekyo okuba nti kifaanana bwe kityo. So bannasudaani batandika okulwana okubira ddala actually mu myaka egy'ensanvu nga baagala okwekutulako. Majority baali Christians ate nga majority y'omu North Muslims. Bali Bawarabu ate bano baddugavu baddala ddala. Naye nga neggwanga linyina ekigambo Sudan mu Luwarabu kitegeeza black. So yes, Sudan ekigambo Sudan nga Sudan kitegeeza black. Kitegeeza black. Yabo ganto li negro whatever despite connotations eza slavery mu America ezachi bubi naye nga ekintu ekiyitibwa nti muddugavu era bw'olaba civilizations Kush nezifaanagana nazo Nuba civilization neziva mu Nuba Mountains wonna zijja nga zizimbira ku buddugavu obwo. So entalo zino zitandika mu gy'ensanvu zizze mu biseera bya President Jafar Nimeiri ozoyingidde Al-Mahdi agenza okujja Al-Bashir ajje mu 1989 awambe government in a bloodless coup okuwamba government okutali kumukuyibwa musaayi gwonna. Olwedde nga waliwo ennwanagana ezigenze zibaawamu naddala abantu bano abaddugavu abeekyemmanga nga balina embeera gye balimu yali ey'obugubi. Ng'oggyeko n'ekyo mubaddemu embiranyi ez'abaddugavu n'abeeru ngamba Abawarabu bennyini newankubadde bayitibwa nti Basudaani baddugavu naye baddugavu beeru. Kati ne wabaawo baddugavu bakiddugavu ddala ne baddugavu beeru. Ne wabaawo entalo ezo nti wadde olaba groups nga Janjaweed nga zituuka ne zigenda zirumba mu bitundu ebirimu abaddugavu Masaliti n'abalala ne babattako ente ne babattako ne babawambako abakyala ebikolwa bibadde bitambula mu mbeera eno. So tugenza okujja okwesanga 1989 entalo zimaze okunyinyiitira SPLA SPLM efunye amaanyi. Uganda yakiyinamu omukono kubanga tutandikira kula kwena katono naye ate netumanya tuyingira mu Joseph Kony. Sudan ng'egambibwa Khartoum government okuba nti ewagira Kony. Kakati Uganda n'ekikozesa nayo genda ng'okwali wadde okwesasuza n'etandika okuwagira SPLA SPLM yali ekulira John Garang mu kiseera ekyo. Entezeganya ne pressure yonna yagenda e Nairobi edvaamu ekintu ekyaleeta gavumenti abantu b'omu maserengeta okujja okufuna ekifo ky'aba vice president. John Garang wabeerera president yabadde ekitundu eky'amaserengeta naye nga ye vice president e Khartoum ng'ali vice president wa Omar al-Bashir. Kino kitandika okuteekawo embeerera eyayamba okugenda okwalirira obuliri obwajja okuvaamu South Sudan nga referendum ekoleddwa gy'oyogeddeko United Nations gye yateekateeka eyavaamu okuzaalibwa kwa South Sudan mu mwaka gwa 2011. Naye mulimu inherent problems. South Sudan emala okujja okubeera eggwanga abakulembeze bano babiri abali ku mbiranyi right now. Salva Kiir kubanga John Garang afa Salva Kiir taking over musajja musirise nnyo like mu mbeera ze za bulijjo. Dr. Salva Kiir Mayardit, yes. Obukakamu bwe n'obusirise bwe bwaleeta yali kamanda naye nga alina obukakamu obwo nekisuubirwa nti yali best placed person okutaking over after Garang. Naye olina amawanga abiri olina Abadinka n'Abanuer amawanga mangi agali mu South Sudan naye gano abiri ge gasinga ki obunene. President Salva Kiir ava mu Badinka abasinga obungi. Vice President Dr. Riek Machar ava mu Banuer eggwanga erisinga eryokubiri mu bungi. Bano tebamatiragana
lyomwawulira nga munne asinga munne waliwo okuba nti oli amusinga barwanira superiority ya position uga nti nze nkusinga gwonsinga kireete mu Uganda eyedda yalimu Buganda ne Bunyoro embiranye ezaali wakati wa Buganda ne Bunyoro kati kuyamba omuwuliriza waffe okusobola okukitegeera obulungi bamala okuba nti bakkirizaganyiza bagende mu bukulembeze SPLM yennyini ezze wano okutandika okugenda okuba nti egenza okukutuka myaka ebiri gyokka nga Sudaani yakafuna obwetwaze 2013 tayari olutalo ne lutandika olw'obuta mulimu suspicion okwekengeragana wakati w'abakulembeze bano babiri Salva Kiir aga nti omusajja ono sawa enayagala kunzijjako Riek Machar aga nti omusajja ono sawa enasobola okunsindikira abajja okukola ki okunzita obunkenke obubaddewo ne busigala ng'ono yabadde nti bazimba ejje ery'eggwanga naye oli awulira nga nti tulina ejje ery'eggwanga naye ninawo akajje kange katayagala kamuveeko singa giba giwunye ninako wenkola ki ninako wenzirukira okuzimba ejje ery'eggwanga nga lizimbidde ku mawanga kifuuka ekizibu okufuna National Defence Forces naye ekizibu ate okuba nti otunuulira ekiri mu South Sudan n'okijja ku bukulembeze obwali e Khartoum era kyobola nti ebiri mu kubeera mu Sudan obuzibu bwe tulimu we twogerera we tunyumiza bino kati nti entalo eziri mu mawanga gombi zamaze okwegatta ebizibu ebiri mu mawanga gombi ebiri mu Sudan byayingiridde byafaanaganye n'ebya South Sudan si kufaanagana byayingiraganye era kati nekiba nti kyeyongera ocomplicating embeera gye tugenda okuba nti tugendamu ngenda kutuukirawo as part of the process eyogezaako okunafuya resistance ya SPLA ne SPLM mu myaka egyo egy'ekinaana tujja okuyingira mu 9 tuyingire mu 2000 gavumenti ye Khartoum yateekawo embeera netandika okuwagira small militias zijje nazo ziteekewo groups ezigenda okulwana kakati nabo batandika nabo ne bajja ne batandika okukola alliances wakati Sudan egenda okujja okutukako bino 2005 tumaze okutuuka mu ndagaano esembereraawo tugenda okuyingira 2011 something happened which was abantu bano ab'omu Nuba Mountains aba Nuba people abali especially ku Blue Nile State eyo kati eri ku border ne Ethiopia ne wabera ne South Kordofan egatta butereevu ne South Sudan nsalo abantu abali wano kati mu myaka giri egy'entalo bayamba ku SPLM okukola ki okulwanyisa gavumenti ye Khartoum referendum emala okuvaawo South Sudan ekutukako basigala nga basigadde kati bali muki bali mu bbanga babadde bayamba okulwana basigaddeyo mambuka ate bo basigaddeyo mambuka tebalina ggwanga lyabwe amaanyi agaabwe ng'abanuba people nga matono okusobola okuba nti basobola okupushinga bakole ki basobola okuba nti basobola okunyigiriza Khartoum ku level SPLM gye yakola olw'obunene lwa area lye bali batuddemu kati bano obutono bwabwe ne buba nti butaddewo embeera eyabalemesa okuba nti batuuka ku kiri South Sudan emala okutuukako bafoominga kyebayita SPLM-N SPLM North eyo SPLM North esigalayo nga egenda kuba nga ekyalwanira interest z'abantu baawa ab'omu Nuba Mountains tabwejja nti mu luno olutalo luno olupya olwazze RSF Rapid Support Forces wadola bezibadde zayeddiza ebitundu ebya Khartoum ebitundu ebinene eby'eggwanga twalira ddala ne mu Darfur mitundu ga Al-Geneina genda mu Gezira ekitundu ekikyasinze okuvaamu emmere ekwatiridde Sudan bamala okuba nti RSF amagye ga Sudan gasobodde okufuna amaanyi agakubye ne gasindiikiriza RSF ne babafulumya mu ntindo z'omu Khartoum nabwe kityo okubakutulako paati ennene naye nga batandika okudduka okwabadde ng'okuserengeta emmanga RSF bajja nga bawamba ekitundu kye West Kordofan West Kordofan ne South Kordofan olaba nti bikwataganye eno oli mu bugwanjuba eno oli mu maserengeta SPLM North esalirawo immediately negandi tulaba gye tulaga zahama eyinza okujja begatta ku RSF gye bamaze okukuba okuva e Khartoum RSF kati efuna rare source eyokusobola okutambuza weapons lwaki nti bano aba SPLM North abali mu South Kordofan ne Blue Nile balina access ku border eya South Sudan ne access ku border ya Ethiopia kisobozesa RSF kati okusobola okuyingiza ebyokulwanyisa nga babiyingiza mu Sudan naye nga biyitidde mu njuyi zino zombi era waliwo endowooza nnene General Al-Burhan ayina endowooza nnene egamba nti President Salva Kiir ayina omukono mu kuwagira RSF ne SPLM North basobole okuba nti ate bataataaganya ebiri e Khartoum
Sikibadde government entalo zino bbiri zamaze okukola okuyingiraganamu. Latest fighting in air breakings yogenda okusibira Dr. Riek Machar vice president Makage ne oluvanyuma lw'okukwata ate general eyali mu kitundu ekya Nasir State ate nga naye government emukwata nti yali yeesasuza amagye oba abalwanyi ba Dr. Riek Machar ogenda okulumba enkambi ey'amagye ga government nga baga nti balumbibwa bayekera ate abalina akakwate ku Dr. Riek Machar. Simanyi olaba complication. Tulina okubuzabuza nnyo muwuliza wa Pal FM. Kakasa ekifaananyi katutandise okiraba nti RSF bagigobye e Khartoum ezze emisinde yeegasse ku SPLM North Nuba people tebali mu South Sudan ensalo bali mu Sudan ey'amambuka Ethiopia bayina access ku South Sudan. Bayina access to Ethiopia bayina South Sudan kilomita kumpi 12 Lulamba. That is a very big space. Actually, no, mailo rukumu wibiri. Space nene nnyo omuntu okusobola okweyagaliramu naddala okutambuza ebyokulwanyisa ebitonotono. So tuweetaaga mizinga tanka zino small arms okutambula n'okuzinfiltrating mu bitundu ng'ebyo gundi nene space nene. So kino already okiraba nti kiba kitandika okuteekawo embeera. President Bashir bw'ajja mu 1989 one of the first things we are kukola kwe kuteekawo bye yayita People's Defense Forces. Nga bino gwali group is almost as a militia ziyajja are infiltrating same bitundu zigende zicyankaranye these bigger groups nga SPLM na zino nga nyine Nuba people ne resistance gibalimu nga akola divide and conquer. Bajje ku kyalo bagaye nti ono w'amaanyi yani nti group bweti nga banonyeyo ka group nga bakaforminga nga bakayita nga bakawe ebyokulwanyisa nga kacyankaranya group eno eriwo wano ng'ekyo kinafuya group eno kubanga concentrating okulwana na bano ate ino okulwanyisa government n'omulabo munene. So this is how complicated nti conflicts zino kati zimaze okuyingiraganamu. Singa General Burhan despite kubeera nti ali stretched kati okulwana ne RSF agenda ku level ate okutandika okukasukiragana ne South Sudan ewa President Salva Kiir ekyo kiyinza okuggulawo ate essuula endala nti balina n'akalembekeza ke bali basigadde nga balina wotufuta tebakkiriza okusigala nga babawa vuba kuba nti batutte ebitundu 6 ku 8 eby'amafuta agali mu Sudan okubanga gonna gasengukidde Manga naye nga waliwo ke bakkaanya okubanga kasigala kakyatambula. In fact wabaddewo n'enduulu endala Uganda bwe yali eri mu kutegeka okukola oil pipeline yaffe eve Hoima. Part of the big conversation yali nti South Sudan tugiintegrate nze kubanga tugaa nti egenda kubye Sudan yeekutudde ku Sudan engulu eyaga kuteekawo infrastructure so okubanga weetambuliza teyina kulilayinga ku ngulu so Port Sudan ngeba pulled out. Idea ngeri nti abaffe Uganda esobola okukola ka stretch ka pipeline yaffe nekwatako mu South Sudani kati begamala ne gajja gayita ne gagende Tanga. Kenya efuna interest era Kenya kati yabadde nga naye eteekebwa mu maloboozi Sudani eyagala kugiropa mu butongole. President wa Kenya avunaanibwa oba is alleged okuwagira RSF. Kwanza yukana ne munteseganya za IGAD bamugoba. Lwaga oyo tajja Kenya tojja owagira RSF. That complicates things kati bamudana Kenya yaina mwaka rowozo nga nega nti nefe wana mafuta okuva ne South Sudan okuyita ku Kenya Turkana area ne bakirire mu Mombasa ku poti nga kiba kyangu okusinga ogenda ku line ye Uganda ya Tanga bine ebintu bibera mu complications nyingi. Kenya agala tukubake otukivemu ngogero kula ku distance ayinza kwanti ali kumpi in comparison bonala ba pipeline ya Uganda wena agende connecting wali ninga ultimately oli mukutunira ku interest economically zigenda kwanti zitambulira ruddawa. So complications zino kyovula nti amawanga gayingira mu kinoga lwaki bayingidde wano watunda bakwebuuza gasotandika okulaba araba buno obuntu obutonotono obumu they are just very anecdotal nebo banaamakulu mayitirivu. So Sudan wetwesanze kakati nti okyali mu mbeera y'okuba nti abantu already bamaze okutaataganyizibwa. In fact miliyoni 1 ey'aba Sudan abava engulu bamaze okwesogga South Sudan. Miliyoni namba ey'abava engulu mu Sudan ey'engulu bamaze okuyingira bamaze okuyingira mu South Sudan nga bagenza okunoonya obuddamu olw'embeera eno ey'obunkenke eriwo empya. South Sudan yokka nabo okulwana kwabwe okupya already bamaze nabo okuba nga badduka abatandise okudduka.
so complication ogiraba nti obuta complicating nnyo muwuliriza ekifaananyi bwe kiri kati entalo zino bbiri z'amaze okuyingiraganamu olina kyokonya kwekya Sudan ogenda okuloopa United Arab Emirates nasese nnyo nga ndaba eggulire eryo kubanga simanyi oba bawuliriza bajjukira last week ku programu kuno kwennyini nenkuga nti ndina obweraliikirivu bwetunulira eggwanga United Arab Emirates olabe Dubai wetudde naye simanyi obujjukira ebigambo ebyo banahood nega nti ndaba artificiality y'eggwanga liri naye kati bwolaba bwetandise okuba nti yeeyingiza mu ntalo egenze Libya finansinze Haftar eze Sudan ekiyingiddemu kati okuba nti yewagidde RSF in fact Sudan okutwala omusango gwayo this was a big case UAE erimugezaako kukozesa ekiwago kyayo ekyensimbi nakineeroza nti ebeena asayira ensinga but once you are put in the limelight abantu batandika okubuuza ebibuuzo and these are very important questions kiyinza kugireka luddawa amawanga gano ag'omu kigobe ky'Abuwarabu bw'oba nti gatandisa okweyingiza kubanga bw'olaba nga Qatar kati eri mu limelight in a lot of ways some positive some negative oleete UAE singa entalo zibaluka mu bitundu bino wakati babizukusiriza awalala naye what if bikomye wawaka because olwagaliza mukakitaawo Lutanyoko oyinza okuba nti otaddewo embeera eyo nga tomanyi wajje kigenda kuba nti kiggwa these are very small countries ziri fragile nti okumenye kati kulinaamu wadde eddakiika anyway Sudan egenze Europe ensonga naye wegenza okuloopera ng'olready etandise okufuna upper hand bw'olaba amagye g'eggwanga gabo ga General Burhan gamaze okutandika okweddiza ebitundu eby'eggwanga binene abantu mu Darfur n'abadde ndabajjo nga bali mu kulaajana bayigayirira amagye ga gavumenti mujje mutuyambe ebikolobero ebikoleddwa aba RSF Rapid Support Forces okuwamba abakazi n'okubaka basanya numbers ez'abaana abali mu myaka 13 12 14 ebintu bye tubali tuwulira mu Congo okuba nti kati bigenda bispreadinga where you have olutalo where you have omujasi bebayitanga zi WWS 3 wine women and war buli wolaba omujasi ebintu bisatu ebyo bijja bigoberaganye yalina okunywamu kukireeta handasafune vibe ekekeze ennyago egenda kukuba emundu nga talinamu bwassa mukono abakyala bo kati babeera victims always era bw'otuuka mu mbeera ez'entalo women and children by first victims bw'olaba nga mu Congo it's just endless stories zotayinza nakubaako bw'ozinyonyola muntu then noleeta n'olutalo kubanga agenze mu kulwana lutalo naye emperekeze z'olutalo kabisi n'abakyala either as victims or facilitators or whatever kiba kirina bwe kitambulirako so ye issue right now nti bagezaako okugoba keesi eyo mu kooti naye nga tesobola kuba nti egijjeewo UAE egenda kuteeka kubanga they are coming with evidence ebyokulwanyisa drones ze baleeta evidence yonna nga yakola ki ng'erabika nti weeri where does that leave kati international solidarity where does that leave the Arab League kakana amawanga gali mu Arab League wanatuula what sort of conversations byebasobola okuba nti no remember ate abanene because of populations esinga Sudan eddoboozi beeyina ddene okiwulidde so kati bw'oba nti bagenze okutuula mu mbeera eri where does that leave Misiri ewagira General Burhani mu kuwagira General Burhani kubanga General munnaabwe wali ekiba kibadde wano kyonna kirina bwe kibako ne impact tunuulira Ethiopia you cannot rule it out of the picture bwe kima nti kati gundi RSF esobodde okufuna access to Ethiopia tenaba naye that is a supposition kyangu nnyo lwaddamu eri n'obutakanya n'okuba nti bamaze okuba nti bakwatagana bwe kima nti kakati agenza okugenda mu Ethiopia n'afuna access esobola okumuwa ebyokulwanyisa Ethiopia ye access to the nayo enoonya access to the Indian Ocean yagakunoonya nayo bwefuna access where does that leave kubanga kwekula kati conflicts zitandika okuba nti emwezi araginayo kati teweewunya okubanga olaba conflicts nga zigenda zizaalira mu zinnaazo nga bwolaba ey'omumambuka bwezaalidde ab'emmanga aye n'ab'engulu nabo bayinza obutatuula butuuzi nga bamaze okulaba bwekima nti bafunyeyo feeling ega nti Salva Kiir alina bwali mu kuwagira RSF nga ne SPLM North definitely they would do something singa bayingira mu ekyo kiki banaakola katono nnyo katuno obubaka buno tukomewawo wennyini tulaba ebimu ku byalumiriziddwa
byokwe kubanga tebyokulwanyisa bituuka ku Rapid Support Forces biyita ku kisaawe eky'eggwanga erya Chad. UAE bwe bireeta ne biwummuza Chad ne biva Chad ne bicrossinga ne bijja mu ggwanga erya Sudan ne bituuka ku bayeekera. Enkolagana ya Sudan n'eggwanga lya Chad yeeri etya gye bujja maaso. Ate ne Chad naye abadde n'entalo nnyingi mu ye. Ebyokulwanyisa byo tebisobola kusammukirako ate ku bantu oba bibinja by'abayeekera mu ggwanga erya Chad. Awo wennyini we tuba tutandikira tukyali mu program The Bigger Story. Manda Mobile yino.